n'abantu abakkiriza mukama waffe Yesu twagala obbaweerera amagezi okugezesa kye mwafuna test era nga bw'olaba nti emmotoka bazitesitinga buli kintu bakitesitinga Makko 16 olunyiri lwa 17 lugambye nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Kasookedde okkiriza myaka emeka wagoba ddi ku muzimu? Lwaki ofuna okutya okugoba omuzimu ng'ate tebagambye nti onoogobanga mu linnya lyo? Lwaki pasita weefudde kansala mu kifo ky'okugoba omuzimu? Do you understand? So waliwo ebintu ebyetaaga counseling, waliwo ebintu ebyetaaga action ng'olina kugoba bugobi dayimoni. Kati Makko 16:17 Bayibuli egamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu. To all believers, gezesa kyewafuna. In other words, bw'onoogayala ne gali amaanyi agakulimu gajja kuva mu wadde wali olongooseddwa.